Yeah. Gwe Marvin. Ngonyomye. Ne bafana. Manager asembere wano. Temumbuuza ku nsonga za Isima. Isima Olax. He's a non-living thing. Yes. Non-living thing. Isma is a non-living thing. Chani. STV. STV simumanyi. STV balina TV. Matini. Wa STV. Yeah, bana wa STV ngwe batu nga boogeranyi. Mujjukidde. Tubabaawo wano wa STV n'akitondu wala ate n'agenda. Nakitwala nga kiri personal. Don't take it personal. Naye mu Sudaani simanyi era ekintu ekitono kye twakuwadde kikulemye. Bruno agambye aliwo. Bruno tunaakola. Jangu contact gene tugende. Tomanyi kukwata budde. Tolaba nti ffe tulimu ne tumulungula. Bana nagenda conducting a press conference yange. Tutandike. Nedda mukwano. Breathe in. Anti waliwo n'aba NTV. Where bali? Okay. Ensonga ffenna tulese wano. Tewali atakimanyi ya show ennungi etegekedde ebbanga ddene. Ye show esoose eya Shamin. Ye show esoose eya drama erimu comedy ng'entegekeeke obulungi. Tubajjukiza bujjukiza nti obudde buweddeyo. Tubagamba nti essaawa yenu basibali banyabo. Buli kimu tukiteesiteese bulungi. Edda nga mulowooza nti bannakate baba comedian beeteekateeka nga kimala nti bwe bigenda kubeerawo nga byamangu mangu. Si bwe kiri ku eno show. Tutegese video kirungi, stage ennungi, abazannyi abalungi, ebyambalo ebirungi, tubasaba buwagizi bamwe bokka. Mwenna muggweeyo mumanye kiki kye bayita ekintu ekyenjawulo okuva eri muganda waffe Shamin. Buloza omulenga alina akanyiriro kazzeeko. Okiteeka olengera embeera. So tubasaba busabi mujje mutuwagire. Tubatandikira sayidi eriwe mugeyanjula babuuzeeko ate amazima okuddako mbabwe Shamin Mujje kennyini abeere nga naye asumula ensonga enkulu. Tandikiddewo maama omweru. Ku show eno kiki ky'ogamba ku show eno era show ki era tugenda kukola ki? Tugenda kuzannya abantu basuubira ekirungi okuva mu kubanga buli ali wana ali part of it. Yes, era nga ngenda kuzannya nga zungula. Ebisigadde babirindi. Okay. Bajje kulaba omitanga ku. Mukyala ddako. Amanya gange Dr. Maria Mwebaza. Nze manager wa project eno era nga manager mukyalo w'amaanyi. Rastaman. Amanya nze Sane Keys. Bannayuganda mulina omukisa eno show yabadde menti genda London. Niyo mukuba main sina passport. Tusalawo tusooke tulage bannayuganda then tugende London. Era mugenda kulaba kyemutalabangako. Bampadde ekipapula kya chairman. Ngende tutambulira. Sankeezi musheno tusuubira ekyenjawulo okuva gy'oli tukulaba ebintu bingi ng'obikola. So this time na Uganda agenda okujja ku Labonita asuubira ekyokuva gy'oli. Allah! Era bibiri byabadde balaba sibizannyangako. Kati bino simayina kyenzannya kyanjawulo. Kyanjawulo gwe kyoba omanya. Era wano tewali Sane Keys. Ono azaaliddwa buzaalibwa mupya. Ejjasibwa kwali mu kifaananyi kino. Ekyenjawulo ekiriwo.
omukulu mbusenze gyoli yogerako eri bannayuganda abasawo n'abanya olusanisa okubalaba twenza ntoyanzega omukisa ogutuweereddwa amanya bamuta Stewart from the Lamekudio Stewart and Bruno maneno show yange it is my show the mere fact that ndi ku project kitegeeza shebaki eba yange so mbajjuze mbagenda kuz'omwezi nga 10 March mujje wano kufiirira mugenda wakacyatabbu nnyo bannange drama kafungula nkete fenna abazanyi tuweddeyo drama tuli musaayi okuzanya kuli musaayi eno passion yaffe this is our life this is part of us so basically banne mujje mutuwagire mujje tweyagale mujje tunyumire mujje mulabe ebintu ebyenjawulo stories zitambula eziflowing kira kwa kyatabu nnyo buli omu ali ready tuli ready fenna Shamima ali ready so just come and watch the space tukumanyidde mu comedy ne munno gwe mukola naye tumulaba onsuleko wewagudde ogenda kubeerabeka kushinga sikwewagula naye gyali kitegeeza kati ate naye ate asapootinga nnyo nga nze ndi wano eno kitegeeza ate bwabeera emabega nagamugana egenda tusindike kitegeeza wemba nyimiridde nga gyendi kitegeeza naye aba akoze eki naye aba ayimiridde mu ngeremu oba endala tekitegeeza nti neewagudde oba ffenna twali ba drama munauganda agenda okulaba Byantalo Zubedah Byantalo nga mu bakomedian abasuubiremu ki ekyenjo kizinakusheno kubanga oli bwala abakomedian osagamba tulina kula ebigambo ebyenjawulo ebigambo ebikristazi ebigambo ebitawooma mu bakomedian nauganda asuubireki nga genda okujja ku club la bonita bannange njala okubajjukiza nti ffe bakomedian bemulaba ab'enjawulo twava mu drama era kyovula tuli banjawulo drama ye maama ye taata be baatuzaala be baatukola so tetwagate musulire oba tumulekerere kyovula batukomyewo ewaka kati drama wewaka kati mujje mulabe drama ate ow'enjawulo kubanga tuzzeeyo ku nnono we are back to the norms ezatukola so come and watch ekyenjawulo n'olwensonga eyo bassebo ne banyabo amannya Bruno Betty muzikulwamu ku mandiga omwana ono gwembandiro oba gwembabuulira mwenna mumumanyi bamuta Shamin muzenga mumulaba ng'akola ebintu bingi mbakakasa mu ssimu yo toyinza kubeera ng'olina kavidi akataliimu Shamin ate nga bulookabikkula amazima gennyini obwatuka n'oseka nga tannaba kutandika Shamin ye kennyini gwembagamba ne bw'omulabako obulabye amazima gennyini obwatuka n'oseka omanya kigenda muvaamu kisesa Shamin bw'akola ebintu bye mwana wattu byakoze bingi azanya drama eziwera nnyingi ate nga tazanya bugama butandika ng'azanya drama ez'abasita ennene ddala nga bulinnya ku stage tumugeraageranya n'abakyala ab'ebweru abazanya ebintu nabyo n'ovaamu ng'osese basibo ne banyabo muleme kudda mu kunyoomanyoma drama tulina emigigi emito egireese fire mulabye emigigi mingi egy'abakulu bakama baffe abazenga bazanya ne this time around naffe abaana abali mu kisawo baba batendekeddwa tuzze ne tubagamba nti mujje mulabe ekintu etubafumbidde Shamin yaani ono agenda okubayugumya era abayita uno ali mu maaso mukazi mulungi eriiso olirengera Shamin muyogera ku bantu batubule Byantalo tulindire ki kikyotegekedde twesunga eki twambale tutya engatto okusookera ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abatali basiraamu mukama waffe yeebazibwe amannya n'eddoboozi Shamin Manja naye nga erinnya erisinza okutinka kati Zubedah Byantalo nsookera ddala okwebaza bannamawulire benkola nabo mikwano gyange abalungi abali wano mwebale kunjagala ekituufu munjagala naye temulina kyakukola nzaaliwo nze munnammwe ategeerekekako gwe muyinza okukolaganako naye nkoleganika naye nkolagana n'abantu njagala okwebaza ttiimu yange bantu benzanya nabo Bruno Betty thank you so much nakubidde kiro naye ntegedde nno njagala mwana tuwe tubeera eri batugobagoba ku mirimu nendowooza we yakungobya ku mirimu naye nkuli mu musaayi Sunny Keys ejjo twakooye nnyo naye nga tutambula ono wakukiddo bro abamu ennaku zino balowooza oba nfumba ttooke wuwe oba nfunzafunzaamu naye nga kyali wange nnyo Stewart mukwano gwange nnyo manager wange njagala okwebaza n'abantu bonna benzanya nabo Whitney Diana baani mwebali director wange kyannaku nnyo nti tannatuuka wano olunaku olwaleero omuntu eyanfuula kyendi olwaleero kyannaku nnyo nti aluddeyo n'okuba nti tannatuuka olunaku olwaleero nabadde njagala nnyo abeerewo naye simanyi waaludde naye lwakuba nti nze nina ekintu bwe ngamba ssaawa 5 mba njagala ninga muzungu kwegamba ebintu byange bya Kingereza nnyo 10th March y'ensonga eri wano tuli wano wenyini we tukoledde press conference theatre La Bonita tekibangawo e Uganda
kino kye tukoze tekibangawo twagadde tuddemu ejjo nabadde njogera ne munnamawulire omu wa TV nnene wannaŋŋamba nti nze mbadde simanyi nti drama akyaliyo nze mbadde manyi komedi yaliyo era nga bagatta komedi ne bamugatta ne drama naye ng'ebintu bino byawukana abantu ba drama tulina empisa abantu ba drama tuli basomesa abantu ba drama tusabika abantu ba drama tuzanyira abantu bangi tuzanyira bamaama ne tuzanyira bannazaala ne tuzanyira bajjajja ne tuzanyira abaana nga bonna tubagasse wamu ne watabaako yeesi afunamu kwesittaza yadde so drama discipline drama tusomesa abakomediani bonna abali muzannyo guno bonna bava mu drama era bw'otunuulira ebintu byabwe bagezaako okusabika era bwe baba bawabye tubazza ne tubagamba abange mwava eno mu drama temutuswaza twagala kubakakasa nti drama akyaliwo theatre zibeera nzigule lwakuba nti theatre yali etandise okwonoonekamu nti emizannyo tugiteekamu abayimbi tuyambako nga kiringa ekiraga nti theatre tekyalina maanyi yensonga lwaki nga 10 March tubagambye nti muzannyo peke yake temuli yadde muyimbi agenda kuyimba comedian alimu agenda kuzannyo okubalaga nti eno gye baava it is drama ojja olabe omuzannyo nga bw'oseka bw'okaaba bw'onyumirwa bw'oyiga tekibangawo bayimbi babadde bategeka bwe bati twayagadde tukole ekyenjawulo tuzukuse theatre yaffe tubagambe nti bannaye tukyaliyo ate ebintu bino tukyabikolera ddala bulungi ddala theatre weeri ennaku z'omwezi nga 10 we mugenda okukakasa nti tukyaliyo aba theatre ate tukyazanyira ddala Bruno Bete abagambye nti abaana abato abazze emigi gy'emito kati abaddidde bakama baffe mu bigere ate tuli b'amaanyi nnyo kuba abaatutendeka b'amaanyi tetwagala batuuke kukaddiwa bakaddiwe ne theatre twasazewo ne tugamba nti ne baba bakaddiye nga tebakyayinza kwesitula kujja kubazanyira ate ffe weetuli be baatendeka kyekino kye tuleeta babeere proud nti ne bwabeera nga atudde eka Uncle Benon Kibuuka oba Uncle John nga takyayinza kuyimuka kuva mu bende abeerayo n'agamba ba Bruno gye bali basane gye bali bakyami bagenda kikola bajje bayingire theatre balabe emizannyo gye tuleese nga bali proud naffe mujje mu supporting ennaku z'omwezi nga 10 mulabe ekyenjawulo tekibangawo nabagambye nga bwabagambye nti guno muzannyo gwali gulina kuba Bungereza naye ne tugamba Abannayuganda lwaki tubasooka ne tubabuusa essanyu lino ne tusooka tuliwe mmwe ne tukiteeka ku bbeeyi ya wansi nnyo 5,000 ku 10,000 kuba theatre siwa temulina tusasulira ezo ssente mulina tusasulira $10 15 kuba ebintu bye tubawa birungi muvaawo nga yazze okunoba azzeeyo waka afumba abadde atulugunya omwana wa munne ng'akyusizaamu mu mind tuli basomesa mufuna abakazi muwasa abaana nga kizze ku stage nga kinya n'ofuna omukazi anaafumba eka n'ogenda n'ekyo so ennaku z'omwezi nga 10 March public holiday sawa 11 zennyini tujja kwatandisa ku red carpet wabweru awo ng'ekintu kitabuse kuba twagala tusooke tunyumyemu ne bafaani baffe bano twekubyemu ebifaananyi nabo ebifaananyi bigenda kubeerawo nga byabwerera ate ng'obifunirawo 12 kitundu tube nga tugadde red carpet tuyingire theatre tubalaga omuliro tubalage talent 5 ordinary emitwalo 10 atudde mu VIP alengera aba ordinary kikyogamba na Uganda kyatalina kusuubwa mu Byantalo Zubedah Byantalo kyenga bwe nkugambye nti kintu tekibangawo ekisooka ennanga yokka ogirabye kitegeeza enteekateeka nnungi ddala nabagambye nti musasudde emitwalo 10 ku mitwalo 5 naye tugenda kuba twakaggulawo theatre bwe tuti nga mwakalaba stage yokka musooke mufulume mudde mutwongere ssente nga muwulira mwatuwadde entono olwo tuleke tubasanda buli omuzannyo kati kitegeeza kino kyamaanyi nnyo tekibangawo omuzannyo buli director gomanyi wano w'amaanyi yagutunuddemu n'agamba kituufu gugende ku stage yes basebo ne banyabo toyinza kubaako kyogatta ku bigambo bya Shamin Mayanja ng'akubuulidde bannamawulire mubawadde wuuyo yalina ekibuuzo ati musoye tugende maaso okay toyanza bweyansiige Shamin okuyita bannamawulire okuba ne press conference eno tukumanyidde mu mbozi z'amalwa ne mukwano gwo Alya Nanfuka esaaza tutumulengeddemu eno embeera yaali luddawa okay Alya Nanfuka mukwano gwange waali nnyo waali ddala era tuli ffenna abangi nabagambye nti temulina nnamba ya Alya Nanfuka but mu kino ekintu ataddemu amaanyi mangi naye alina projects
nga bwe mumanyi weekend ewedde babadde n'omuzannyo gw'abakyala Biswanka abadde alina project eyo nga yagizannyako ate nga tasobola kugenda gizannya olw'okuba Shamin aleese ekipya. Alina project empya ezitambulako Pal Magic. So shooting okuva Monday mpaka Sunday za contract. But ali nange era olunaku nga 10 tugenda kuba naye ku red carpet nga yali ku live y'emboozi z'Amara ng'akikwasaganya bulungi nnyo ddala. Yakoze ebintu bingi nnyo mu sheeno byesobola bagamba naye nga ku lunaku olwo tujja kuba naye ffe tubibegambire babiri. Ndowooza nkizeemu bulungi nnyo. Ekibuzo ekirala. Yes, amanya nze Abenga akola mu kitebe kya mu Uganda. Soka kijagende imo. Atulaba ba bounce mabega. Tulide okusajja batugamba. Kyakwitulabanga bakyala bonna tulabye ku musajja. Kino kikoleddwa kutumbula bakyala oba. Yeah, nze nga abantu abasinga abamanyi the future is what? The future is female. Nze ndi mukazi lwaki basajja be bantambulirako? Yes, President. Okitegedde? Bakyala be bandina okuntambulirako. Era bano babounce amadanja nnyo okubalaga nti banakatemba bino tubisobola. Omanyi ba Spice bayina ekintu kye batandika ekyo ne babaza nti bayimbi bokale babikola. Banakatemba bino bintu bitana nnyo tubukola. Bino so byetuusaako ndowooza mukirabye. Nabagambye eno 10th March si ya muzanyo. Kati gwe bwe yagala oleeta wano obunkenke nkwogereko obeeko ky'okola olabe. Bino tubusobola butono nnyo. Ngagaye nti lumba olabe. Spice bino tubisobola. Ani omulala alina wakanyama wano? Ani? Muyimbi ki? Spice ndowooza yeka. Spice ndowooza okirabye. Ne Lydia Jasmine bino bintu bitono nnyo bannaye mu byetusengako. Banakatemba tetukyali bamuzannyo. Be mwatumanyiranga nga mutusasulira omutwalo. Ayo tubalaze nti tuli bamuzannyo. Mitwalo 5 nga neetaddeko ne bakanyama. Si kya bulijjo bannange. Buli muntu atudde alina bounce. Ate nno mulowooza batono. Nsubuga yayiye abaana wabwerwa. Era kati gwe bw'onsanga n'otandabako ba bounce agamanya bali muleeya omanyira mpola. Tugaye kino kikola lwakuba tukumanyinga ttiimu nsabuze. Otya gwe kennyini okusanga mu kkubo bakuyiwe. Nze ndi mutiitiizi. Wali okirabyewo. Wayonayeko nga ntiitiira. Nabo bennyini bano bantya abankuuma. Siri wa bulijjo nabagamba bannange. No kino njagadde kikola kubalaga nti banakatemba tetuli bamuzannyo. Bano bakanyama naffe tusobola beetuusaako. Nsubuga sobola tuyiira wano. Industry ya entertainment eri beyond musicians. Yes. Mwe mugenda ne mulowooza nti eno industry y'abayimbi bokka. Ne mutuboola ne mubeerawo nga mutuboola. Nenga bino byonna tusobola bikola. Tusobola okuteeka ebivulu. Tugenda tuteeka ekivulu ne basane bano ne ba Bruno. Ennamboole nga kya $10 ku $100. Nga tugenda kuzannya buzannyi. Temuli muyimbi, temuli comedian. Nga ba comedian abali mu bazannyi. Ekibuzo ekirala. Twalabye abagenda okubeera ku stage. Kwe kuli mikwano gyo Mawula na Brain. Tugambe bagenda kuzannya drama oba bagenda sigalayo muziga embeera zaabwe zaawe. Bagenda kuzannya drama nga bw'olaba Bruno ne Stewart. Abali wana drama olaba Sunny Keys abasinga mulwawo mulaba ku stage bano bonna bava mu drama peke yake. Ekibuzo ekirala. Okay. Ekibuzo ekisooka ffe ba dramatist ffe tusinga amagezi mu nsi muno yo. Mu nsi yonna. Bwe mma mulabye ennyo tetuddiŋŋana bintu. Tetuli ba comedian nti ajja n'akuba kapanchi ne museka n'agenda. Tukuwa story. Era bw'oba mu theatre tosobola na kukwata ssimu. Anti kijja kuyitako obuuze munno. Ate wantu atuuseewo tutya. Kwegamba omuntu ajja mu theatre awuliriza. N'analyzinga, n'ayiga, n'afuluma nga kwegamba avuddewo tumusomesezza nga tumukyusizza ne mu mbeera ze. Ba dramatist tubeera ne kati Bruno ayinza okuba wali alina script 10.
nga buli watambula bwati ne bino bye twogedde wano ng'agenda kujja mu script tuli bagezi nnyo ate tuwandiika kati tewali kyonna kye mugenda kulaba nga nali nkikozeeko nga kigenze ku Labonita anaakiraba gye musasule ssente ze yasasudde eza tiketi mwongere namu oba eyali alabye agenda okulaba Sunny Keys ebbanga lyamaze ng'amulaba n'amulaba nga gwalabye ku Labonita mujje tugenda bawa vacation anaalaba nga talabye kyanjawulo tujje tumwe vacation ya bwerere Dubai. Ekibuuzo ekyokubiri kyabuuzizza what next after the show nga tumaze omuzannyo gwaffe guno yensonga lwaki ebintu tutegese omuzannyo guno nga gwanjawulo okusinga ku mizannyo ba dramatist gye bategeka nti tulina ebintu bingi ebiddako omuzannyo gwe tugenda okuzannya gusomesa gulina cause it is about domestic violence okuva lockdown bwe yabeerawo domestic violence yali mungi nnyo atannaba yadde kabingibwako yadde twagala okuyambako institutions eziri mu Uganda kusa ne ba religious leaders nti ffe ba dramatist tulina eddoboozi ddene singa tuvaayo ne tubeeyungako kigenda kubayambako okulaba nti domestic violence akendeera mu ggwanga lyaffe Uganda. Awo ne tuyita gavumenti ya Uganda yensonga lwaki tukoze omuzannyo guno nti tukyasobolera ddala bayambako nga ffe ba dramatist ne tujja omuzannyo guno wano ne tugenda nga tutambula byalo ku byalo nga tubayambako mu ngeri emu oba endala okulaba nti abantu abakyala balekerawo okuttibwa abaami batulugunyizibwa psychologically bw'ogenda mu masomero abasomesa weekanga nga be basinga okumanya emboozi ezibeera eka kuba omwana atuuka nga ali disturbed ne yeekanga ng'anyumiriza abasomesa bamanyi nnyo ebizibu byaffe ebiri ewaka n'okusinga omuntu omulala yenna kuba abaana boogera abaana abo nabo bali tortured psychologically naye ffe ba dramatist kye tuli nti tuli basomesa tukyasobolera ddala okukolagana ne gavumenti lwakuba ti gavumenti ya Uganda ennaku zino erowooza nti twawummulamu oba tetukyali active tuli active era guno omuzannyo nga 10 March bwe tumala nga 10 March tugenda kubalaga nti we are active tukyasobola ddala okukolagana ne gavumenti ya Uganda okubayambako mu nsonga ezimu okulaba nti zibeera nga ziggwawo mu mpolampola kuba ffe tubasanyusaamu ate nga bwe tubabuulirira ne tubalaga nti kino kyemukola kibi osobola okukikola bw'oti jangu olaba omuzannyo ojja kuvaawo nga tokyayinza kukkiriza muntu yenna atulugunya muntu biyite man oba mukazi oba mwana ofuukirawo kansala kwegamba ebintu bingi nnyo byenfunye mu art byesinza kugamba nti nejjusa art abantu bano bonna nali sibamanyi nfunye emikwano egyafuuka baganda bange nze ndwawo n'okulaba family yange art yafuuka family okulagana nayo tulabye abayimbi bavuddeyo nnyo ku nsonga ya copyright mwe nga bannakatemba tebakwatako copyright etukwatako naddala abazannya firimu ebakwatako naye ffe tuli bazannyi ba drama tubadde tetuna babadde batandikako awo okuba nti we baba bamuzannya ku stage ashootingibwa naye bw'olaba bataata baffe abatusookamu basenkubuge ba Uncle Andrew Benon Kibuuka bashootinganga ebintu byabwe omwali kigenyagenya essaawa zino ali ku TikTok atambulanga bw'ayagala bamufunamu busente bwa TV oyinza n'okuba tebabasasula naye kati ali ku TikTok yeegiriisa tukwata ebintu byaffe ne tubiteekayo busikits bwe tushootinze oba drama series nosanga omwana agitemyemu eri mu kutambulanga bweyagala so naffe tugyetaagira ddala tufune kasente ako bannange tuteeka mu drama ensimbi yaffe yonna kati guno omuzannyo nguyiyeemu ssente zange mpitirivu sirinaako muntu yenna gwe ŋŋamba nti oba gavumenti ya Uganda yavuddeyo gavumenti ya Uganda tenavaayo nnyo okutuyamba nga ffe ba dramatist naye enkakasa ejja kuvaayo etuyambe singa tunaagiraga nti tusobola kyekino kye tukoze nga 10 naddala ffe emigi gy'emito bataata baffe balina we bali era bo tebakyejjusa be bafunye mbabifunye kati twagala tuba making proud twetaagira ddala copyright ku bintu byaffe era twetaagira ddala gavumenti etuyambe nga ba dramatist omanyiza ejogerera nnyo ba dramatist kuba gyendi etuyambe nga ba dramatist ebintu byaffe bibeere bya mugaso ate bituyambe kwegamba ne bana emigi gy'emito egijja after us basangewo ate bembeera ennungi etali ng'eyaffe era nsaba nnyo gavumenti ya Uganda nti weetuli tuli bakozi tulina amaanyi tuzanya ebintu bina tubizanya bulungi ddala ate tukyasobola ddala okukolagana nammwe bulungi ddala
mu ngeri yonna etaliimu yakuvoola okuggyako ey'okusomesa n'okuyambako gavumenti mu bintu ebimu. Ekibuuzo kyange kigenda okusinziira ku oyogedde olinga agamba nti badramatist aba basookawo oba ababasookayo mu mirimu gyammwe tebakoze kimala kubayamba nga wekiri mu bayimbi nammwe eno kyemuyitamu okubeera nti bali abakulu ababasookayo tebabayambye. Ekibuuzo kyange ekyokubiri, omuzannyo guno mugutumye Byantalo musinzidde ku mbeera ezeebeerawo kubanga mulamu gutulimu abantu bayita mu ntalo kanko ekyokulabirako okugeza olaba Jostede neyali mukyala we bali mu mbeera eyo n'abalala bangi. Ekigo kyange kirala kigenda kigendewo Mwami Sam. So Bwana Sam, edda mwalinga mukola skits n'emukwano gwo ngoza tumukyakolagana kati bulungi abantu banafunayo ka surprise ako anaakomawo okukolagana naawe. Bwe nabadde ntandika nabagambye nti tuli proud n'abantu bempita bataata fe abasinga tubayita ba uncle fe abasinga mutulabye wano because of their effort. Bruno Betty mumanyi bulungi gye yava oba nakati bakyamuyita n'agenda n'azannya mubakayimbira drama actors temwandi mutegedde kitegeeza ali proud tasobola kubanga aga tebalina kye bakoze kimala ne babanga nze ndi proud Uncle John ali proud nnyo nange omwami oyo Uncle Kato fe twasimbukira ddala wa Uncle Kato yatuwa platform ezanyira ku theatre. Sisobola kugamba nti tebakoze kimala wabula baakola ogwabwe nga maama wo bwakusomesa n'akutuusa ku university n'akuta genda otandika obulamu nze nkutuusiza woolina otutandikira baatuwa kati naffe omulimu gwaffe gwa bamakinga proud kye baatandika butakiyiwa. It is what we are doing now. So mbeebaza nnyo nze nti we are proud of them era betutunuulirako bwoti n'ogamba because of what they did nange ngenda kukola kino. We just want to make them proud kuba bakaddiye enkyo ojja basanga nga bakoowa theatre nga bazze emirimu gyabwe emirala gye balootako kati ffe emigi gy'emito ffe be bateekamu amaanyi gaabwe ffe tubalaze eki tukozeewo ki. It is what we are doing now. Ekibuuzo kye ekyokubiri kibadde ki? Omuzannyo tebaguyita Byantalo, omuzannyo baguyita Namukwakkula, the resentment. Spearheadings ye Zubedah Byantalo, nze ng'omuntu ndi wa ntalo saagala nnyo mirembe mu kitundu kindaba nga kiri board njagala nnyo vibe ndi mukyankalanye don't want peace and violence naye violence ey'emirembe okitegedde violence nga teriimu kwettintiketa violence kati nga bembaganyize ne buno wetubeera violence wakola etalaga akyeteekako nti wantalo naye wantalo batugobagoba batugoba nkya naggulo batugoba nga webatuzza naye nga nze omuntu nze owa violence naye ng'omuzannyo baguyita Namukwakkula, the resentment. Nteekateeka yakyo nga siraba gye kiraga era siraba era gye kiraga mwe muli omukulu ono bamuyitaani mukwano gwange ono baalina ali mu baalina waliwo omulala Chris buli lunaku wemusaba mubuuza ekibiina kiri kuki nga temutufaako. Chris akimanyi tulina omuzannyo naye ekibiina ekyo kyennyini kye yateekawo kyekyandibadde kiri wano nga kyatuteeseteese naye kyekyo kyenkugambye nti ffe ng'abaana abato tukyasobola okukola ekyaffe kuba ekibiina ng'ogyeko ekya Andrew Benon Kibuka Uncle kyowe kiri kikola ogwakyo kuba kitwala bonna okitegeera naye kati twetaagayo ekyaffe abato tuli organized bw'otutunuulira kuba bano bonna tebandibadde wano kitegeeza gye tunaakoma okubeera organized tugenda vaamu ekintu ekyamaanyi ekigenda okukankanya eggwanga lino Uganda n'abatutendeka babeere proud kuba olwedde kati bali proud olwedde ku kino kye tukoze tekibangawo kuba weebali tekibangawo kino mwali mukirabyeko wakiraba wakoma kirabawa enteekateeka bweti wagiyo girabyeko gemaanyi. Ebibuuzo byange bibiri era nga bigenda okusembayo kubuuzibwa. Ekisooka abantu bangi bakuba ekibuuzo kinene nti ogenda kukola stand up lwaki bo balowooza muno ogenda kukola stand up nakyembuuza theatre yagwa oyogedde ku bantu balina kabuna bagenda mu kuwummula theatre yagwa era bweba yagwa ki ekyagisuula. Ekibuuzo ekyokubiri ozze okola nga interview ogamba ogenda kusemba kuba president 2026 ekintu ekyo tukiranga ekyokusaaga naye nga abasinga ogera ku ntebe eyo baba muno okutya n'embeera
tukusuubire okuba serious olina kwesimba 2026 era pulogena zijjayo. Theatre tegwangako. Theatre eri dormant, ebadde dormant. Okuba nti embeera bwe yakyuka ffe aba theatre abasinga tetwakyuka. Nti enteekateeka ba Uncle Benon ze baateekangamu emizannyo ba Uncle Kato twajja nga be baatusomesa ne tugenda naki internet nejja nekyusa buli kimu. Abayimbi ne bajja abantu mu category gye batuteekamu ne bakyusa buli kimu. Abaana ba stand up comedy bano ne bajja ne bakyusa buli kimu naye ng'ate aba stand up baava mu drama kati abantu ne balowooza nti theatre yagwa. Abaana bano badduka mu drama bonna ne badduka ewa Alex Muhangi. Alex Muhangi n'akyusa ekintu kino ekya comedy nga naye akiteekamu abayimbi naye bw'aba agitegeka agamba ntegese comedy show, yet it is a musical show. It is a musical show kubanga abayimbi basinga okuwa platform ba comedians n'abawa obudde butono bwakuyita ku stage. Ba comedians olw'okuba batiitiizi, saagala nnyo bantu batiitiizi, ne batya okwogera nti baneka platform akatuweebwa katono ne babatta. Ate nga neeno bano bwe badduka baleka nga drama ali empty nga tebalina kye bamulekedde kubanga drama ono wabugumiikiriza ate comedy olubasesaamu katono bakusasula ate okubira eddakiika ntono ng'ovudde ku stage ng'ogenda kalimu akalala. Ekitali ku drama tuzanyira essaawa 2 n'ekitundu oba 3 oli ku muzannyo gumu oddeeka gujja kuggwa ku 5 oddewa olina kuddaka owa drama. Kati abaana ne balabanga ensimbi ntono ne badduka mu comedy ate nga ne bakitaffe tebakyalina obwo budde butugoba. Ba Uncle Benoni yakuyamba n'akubeako wakuteeka ba Uncle John takyalina budde bukugoba agenda kushootinga honorables amuteeke ku TV akite addeeka. Kati ffe twali tulina okweyamba kyekino kye tukola. Tweyamba tukomyewo drama nga taliimu bayimbi. Abayimbi nga bwe batatuyita mu bivulu byabwe kuzannyiramu muzannyo bwe tutagenda kubayita kuyimbira mu mizannyo gyaffe. Oli bw'abazze nga muyimbi ayimbe ku live ng'ate ayimba ku story ya muzannyo gye twakoze ate nga muzannyi ali mu kuzannya mwali mu muzannyo si byakujja nti kati ayimirizeemu ate awo akubemu akuba agende. Ebeera musical show mu Katemba si bye tulimu. Kati tuli mu drama. Twagala tuzannye drama eyaliwo abantu we baatuulanga ne balaba kigenyaagenya nga tudde kuba abalabi baffe bo weebali tebagendanga wabula babadde batulinze tuddemu twesetinge tudde. Kati tukomyewo teri kuzannya muzannyo nga gulimu abayimbi. Abayimbi tubaagala mikwano gyaffe naye engeri gye batatuyita mu bivulu byabwe naffe kuzannyira mu mizannyo we tutagenda kubayita kuyimbira kwonoona mizannyo gyaffe. Era namwe ba comedians omanyi ba comedians lwaki mbaagala nnyo kubanga baava eno mu drama mulwane n'omusajja Alex Muhangi bw'aba agiyita comedy show ba comedians baweere platform emala naye abayimbi aleeta basatu nga bamaanyi nnyo be bateeka emitwe gyabwe gye giba eminene nga ba comedians bali mu butwa obutono bwe buti ne bagiyita comedy show. Ebintu ebyo si birungi bannange turespectinga emirimu gy'abantu. Tofa nnyo kujjamu ssente naye oba otta emirimu gyaffe. Kati ffe tufa kimu bantu kudda mu theatre baddemu bamanye theatre weri theatre tegwangako kuba Bati Valley wabeerayo emizannyo naye just nti ennanga tulina kukyusa nkuba. Abayimbi bano batutaddeko akazito tulina kuba showbiz bannakatemba mbasaba ba dramatist showbiz tuzeemanyiize ennanga yaffe tugikyuse abantu bano tubasobola tetubalwana kuvaawo naye batulwanye nnyo tuteekamu ennyimba mu mizannyo gyaffe bannange. Tewali wabula obwavu bungi mu drama obwavu bungi. Gavumenti nga bw'olaba nti ekivulu kya Cameron kyayiise ne bamuyita gavumenti n'olaba nga minisita Nabbanja avuddeyo agambye tulumirwa wamu munnange Jose Cameron ekivulu kyo kyagudde tukuwadde miliyoni 2. Singa abantu bagaana okujja mu Labonita oba ku Bati Valley omunnakatemba okaaba n'abannakatemba bano ate nga nno nabo bannakatemba bano we baga kyamusaze twejjemu fitina bannakatemba tugenda mu maaso kuba eno fraternity buli weegwe yaffe tewali sigwanze nga Shamin bwomu ffenna tugwirwamu ba Bruno buli we bamusanga nga theatre yagwa nammwe
webana aga theater yagwa Bruno ncha bwana ategeka tebajja kujja theater yagwa Sunny Case ne bwana ategeka ata tebajja kujja Stewart ne bona bayita emirundi emeka naye singa Bruno ategeka fena ne tumubeererawo ne tumulangira ne tutunda tickets theater eba weeri theater weeri tukkirize weeri tegwanga ko just yali dormant naye kati tukyusize enkuba buli kintu kipya tatuli bamuzanyo tulaba kanyama tubisobola bino okulembeze ekyokwesiba ninakomala okuddamu ekyo biraabire mukaaga ndi ku ballot ekyo sikiddamu akabonero kooti yenze mukyala agenda okusooka okwesimba kuba pulezidenti wa Uganda kasikanye na pulezidenti aliko tukkaanyanga nze naye era tukkiriziganya nti omuntu okkiriza nti guno gulinga mupiira you either win or lose. Amalwaliro temuliiteeka 2026 ndi ku baloti era nzija n'akabonero kange kooti sirina kibiina kyonna kyenzijiramu ebibiina bya wano tebiriimu makulu ebibiina bya wano nze saagala kulaba abaana b'abantu nga bafiira ku makubo olw'okuba nti Shamimu sirina muntu gwe ngenda kwadde ekikumiti mpa akalulu era sigenda gaba sukaali yadde simanya fiizi yadde omunnyo ebizibu byolina bikumala oli wadde mbogamba nti you need change ojjo tikinge kooti oba osigaye n'ebizibu byo ezimu zaabulira ddala flat ne zivaawo kino si kyekiseera n'ekirala twalabyeko live gye wakoze ng'oyita mukwano gwo fifi ajja muzannye mwena naye tetunamulabako ng'azze mu kintu kino olowooza ye ayinamu interest mu by'okuzannya oba n'okuyimba engeri gye yasirika neno yasalawo mu Uganda. Nsaba nnyo gavumenti y'e Uganda nga sinajja kuba pulezidenti etuzimbire theatre tetulina theatre wano mu Uganda tetulina theatre theatre teriwo abonaabona nnyo nayo ate nga tayambiddwa era nsaba nnyo bannakatemba ba dramatist tuyambeko nnyo Uncle Abe okulaba ntuteekaawo abantu bategeere Bati Valley bannamawulire banadde eya theatre setwagala naye olw'omusimbi omungi ogusabibwawo omuyitirivu ku muyindi oyo weekanga nga eyo nayo si yaffe laboniti eno gye mulaba maka ga muntu yageekwata kati Anko Katende naye baamuteekako omusolo ku staginga wano omusimbi muyitirivu weekanga nga abaana tebajja ku staginga bw'aba talinaamu kasente n'ebintu ebikuweebwako biri limited n'akadde katono ozanyira ku bunkenke tetulinga bayimbi nti ne ku musanvu ajja kuba ku siteegi wano ku ttaano omuyindi aba akuliko tugenda kukuba ayinza n'okuba kateni nga mukyazannya kyova olaba njagala abasirikale babeewo nga bangi bwe tuba tukyazannya n'agikuba arespecting eki ba dramatist National Theatre yeewuunyisa nga theatre yansi ya Uganda gye tulinga gye tulina yali yafuuka y'abafu nga batutwalawo nga tufudde mukama atuyambye nti management eriwo kati egezezzaako kuba tugirangidde egezezzaako okuzza abantu era mbagamba nti nze nabasaba aba National Theatre bampe ebintu bye nneetaaga kuba theatre yaffe ne babimpa singa tunayimira tumanya nti theatre yaffe bajja bitwa naye tuyinsa aba National Theatre bayongere okulaga abaana ba dramatist nti maka gammwe gano abaana bagitya era omuntu okukubuuza wakoledde otya awo rehearsals wakoze otya okubeera awo naye nga bw'obuuza management ya National Theatre ekugamba byonna weebiri byabwere kubanze ne billboards zange zonna weziri ku National Theatre ez'omuzannyo naye babimpa ku bwereere kitegeeza National Theatre weeri nga gye tulina naye abaana balina okutankana oba weeri oba egenda oba weeri kati mbadde nsaba gavumenti mutuweeyo amaka ge mwekakasa nga gaffe tuleme kuba ku bunkenke ne bwe tubaamu ne theatre 2 oba 3
ate nga zaalayisiko abaana bano abalina talenti tusobole okuba nga tusobola okustagingirawo n'ensaba ne mwami Katendo wa Laboni drama group webange sokozesa amataala ago gonna nange Shamimu nsobola bwema nsasudde bampe rehearsals nzikolerewo ku bwereere si ku ssente tusaba busabi drama asobole okubeerawo mu mirembe. President 2026 kabonero koti. Another question. Akasemba njagala kwebaza ba sponsors bange. Ba sponsors bange namwe nambe baza. Okulisha events agenda tukolera ku stage mujja kutya stage banange. Ino fuluma mu yongera okusasula set. JB Suits and Lounge ebunamwaya. Bakoze kunteekateekera ina nabawonga akoye waddembo genda okola ki. Okuwumula mu manager mu sponsor nage banira bidde bambi omuna. Awadde bagenda okumula muze nabaganda siri wa bulijjo nakola enteekateeka. Ba sponsors bonna babadde kuno banjagala nnyo okufa. Eco photography and videography, that is they bagenda okuba ku bufaananyi wabweru awo nga bakuba ebifaananyi byabwereere. Executive captions abantegese management namwe beebaza nnyo beebaliza ddala. Bankweko ku ba sponsors awo abalala manyi bayinza okuyiga Kushona Designs agenda kukola ku byokwambala kw'abantu bonna bonna. Sula Motors ali awo makindye. Falcon Suits naye agenda kukola ku balenzi bange kwambala. UNCC Uganda National Culture Center bankozeeko omulimu gw'amaanyi nnyo. Theatre rehearsals nazikoledde awo ngenda kukola dress rehearsals era awo bagezezaako buli akalango kange kavuze mu Uganda National Culture Center era mbebaza nnyo mbebaliza ddala naye mbasaba amaanyi ago mugongere ba dramatists bategere nti theatre yaabo bajjewo nga tebatyawo. Oxygen abagenda Oxygen Studios bebagenda okukola ku live abantu bonna abatali Uganda oba atagenda okusobola kujja mu theatre $10 okulabira ku live. Yes. Net egenda kuba clear nnyo. Miss Glamour Palace bebagenda okuba nga bakola ku bawala abagenda okwambala red carpet ate kosa Mama Rose agenda okukolako ku nnyambala yange specifically. Rashida Bells and Makeup agenda kukolako ne Uber Security nsubuga webale nnyo webalire ddala abantu balaza amaanyi nti siri wa musajja siri rejjula bannange siri wa bulijjo nebaza abazannyi bonna begenda okukola nabo my team begenda okukola nabo nti mwebale bannange mwebale kuteekayo mutima